olwaleero omutanda waawezezza emyaka 68 egy'obuto bweddu. Jjukira nti buli ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Apuliiro omutanda ayongera ku buwangaazi bwe. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Apuliiro omwaka 1955. Amanya muziku wa Alhaji Abdul Munyami Shafik Lwanga mugamba mutya banywanyi kansubire nti enkuyege kyabakubira enduulu. Olwaleero Obuganda bwakeeredde mu ssanyu olw'amazaalibwa g'omutanda ng'awujaganya emyaka 68 egy'obuto bweddu. Era zibadde zaakawera essaawa 4 zennyini ez'okunkya abagenyi abayita ababadde abatonotono abayitiddwa ne batandika okutuuka wali ku lubiri e Mengo okusobola okujaganyizaako wamu n'omuteregga. Abagenyi ababaddewo mwe mubadde Sheikh Galabuzinga ono ye Supreme Mufti Archbishop w'aba Seventh Day Dr. Moses Ndimukiika Amaka, era ono nga yakulembeddemu okusabira omutanda. Archbishop w'e Kampala omwami Joseph Semwogerere naye abaddewo gattako ne bakatikkiro ab'enjawulo mu bonna omuli Mulyanya Muli Semwogerere, Oweekitiibwa Dan Muliika n'abalala abasobodde okubeera ng'ate olunaku baluweesa ekitiibwa. Abakungu b'omutanda babaddewo wamu abazaana n'abantu abalala bonna basobodde okulabikako. Zibadde ziwera essaawa 6 zennyini omutanda bw'atyo naye n'ayingirawo era mu ssanyu ery'enjawulo wamu n'enduulu ekubiddwa nga Buganda ekubye eriiso ku muteregga. Ono asobodde okwanirizibwa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga wamu n'Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Omuteregga asobodde okwogera ku nsonga nnyingi nnyo ddala, era mu byo mwasimidde n'omuyimbi Pallaso oba amanyikiddwa nga Pius Mayanja, era n'agamba nga bw'awuliriza ennyimba ze naddala ng'ali mu dduyiro. Omutanda ategeezezza Obuganda nga bwe yasobola okuyita mutabani we Jjunju n'amubuuza ono muyimbi ki, n'amutereeza n'amugamba nti ono ye Pallaso. N'amugamba genda omugambe nti omutanda asiimye alabikeko ajje abeerewo ku lunaku olwaleero olw'amazaalibwa. Pallaso ku ssanyu eringi ennyo ddala ng'afunye akasimu kano ku mboozi gy'anyumya agamba nti naye kennyini n'otulo katono tumubule, naye waakeeredde bw'atyo enkoko yagikutte mumwa yogayoga mu lubiri e Mengo. Pallaso yasobodde okubeera ng'ate ayitibwa omutanda, era bw'atyo yasobodde okuba nga omutanda amwogerako era n'amuyita asobole okusanyusa abantu be. Bw'atyo Pallaso yayimbye ennyimba ez'enjawulo nga mwe muli n'oluyimba lwe olw'amazaalibwa amalungi oba abangi bamanyi nga Happy Birthday. Pallaso yakutte n'omutanda mu ngalo naye n'amukuba n'akaama. Kino kyamusanyudde era agamba kino buli muyimbi akyegomba okituukako wano mu Buganda, era agamba kiteno kitegeeza nti asiimwa byonna byakola. Jjukira nti ono abadde mu lutalo wakati we omu ne David Lutalo. Kyemmanyi nti Lutalo ayinza obutamuddiza nti eno bagiyita knockout. Ekibadde ebweru be bannaffe aba MK Project nga bakulembeddwamu Balamu Barugahare Ssaabavulu babadde bangi mu masaati aga kyenvu, ng'era nabo bayimba ennyimba ez'enjawulo ezisuusuuta omuteregga wamu n'okumuwaana. Bano babadde ku pikipiki wamu n'ebigere naye nga bajjudde obungi. Okumanya abadde bangi babadde balemesezza n'abakungu abamu okuyingira, era kino kiwalirizza n'abakuuma beene okujja okulaba ng'ate bakola ekkubo olwa namungi w'omuntu abadde ebweru nga wa MK Project. Bano tetumanya oba babaddeko ku bayite kubanga babadde nawabweru tebasobodde kuyingira munda. Kino jjukira nti nno gye buyise Balamu Barugahare yafuna omukisa okwogerako n'omutanda. Omutanda bwe yali agenzeeko wali ku Resort Beach Entebbe, bw'atyo Balamu ne yeesimattula ku bantu n'agenda yogayoga nga ayogeddemukko naye eddakiika emu 2. Omutanda amalirizza nga abasalidde keeki buli omu gy'abadde yeesunza okulyako ey'amazaalibwa
ag'68. yoga aibene weebale kutuuka ku myaka 68. Omukama Katonda akutukuumire era osuuka obulwadde obukuluma. Mubeere bulungi, mweraba.